Olunaku lw'enkya gavumenti ya kuno yakutandika enteekateeka ey'okwekebejja ebibiina by'obwannakyewa ebiri mu nnyaffe Uganda era okusinza ku minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeje Odong. Okwekebejja kuno kwa kukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Septemba omwaka guno. Ekigendererwa mu kyo kya kwekebejja ebibiina by'obwannakyewa ebiriwo mu mateeka ebitundu gye bisimba amakanda awamu n'obuvunaanyizibwa bwabyo. Ono era awadde amagezi ebyo byonna ebitalina bisaanyizo okwesa omukisa guno okwetereza bwe kitaba ekyo okuweereza mu nnyaffe Uganda bandikifuwa mu ng'ombe. This is a period, a window of amnesty. We are giving the NGOs a window of amnesty to rectify what I have indicated as anomalies. So we will not penalize them, we will not require them to pay. Era annyonnyodde n'ensonga lwaki ebibiina by'obwannakyewa bingi ebitalina lukusa olubikkiriza okuweereza mu nnyaffe Uganda omuli obutafuna nsimbi ze baali batunuulidde n'ensonga endala. Many NGOs, therefore, quite a number of them, just decided to wind up and did not bother to notify the headquarters. Many NGOs, especially indigenous NGOs, who after registration and acquiring permits from the Bureau, voluntarily dissolved as a result of redundancy. Asambazze n'ebigambibwa nti bandiba n'ebigendererwa ebikusike omuli okuwanduukula ebibiina ebimu ebivujjirira ebibiina ebivuganya gavumenti. We simply want to know who is here and who is operating valid. So we want to reconfirm what we have done as a basic validation exercise, now to verify by actually talking to them themselves and they say we are here. So it is not intended to victimize anybody whatsoever. Ensonga y'ebibiina by'obwannakyewa ebyewandiisa n'ekitongole ekiwandiisa amakampuni ekya Uganda Registration Services Bureau nayo tagiresse mabega. If you recollect, that was initially the situation, but now we are working with the Bureau closely in order to reconcile in as far as the Act stipulates and requires us to. Mu myaka ng'etaano egiyise buli mwaka wabaddewo ebibiina by'obwannakyewa ebirumbibwa era yafeesi zaabyo ne zibbibwamu ebintu ebitali bimu. Kino nno minisita akitadde ku buvunaanyizibwa bwa poliisi. Police should reach the site, police should investigate, and through their investigation, a course of action is determined. So it is not within our powers as the NGO Bureau to follow up those break-ins. Those are criminal acts, and the police are there to handle them. Okuva mu mwaka gwa 1989 gavumenti yatandika okuwandiisa ebibiina by'obwannakyewa mu nnyaffe Uganda mulimu ebibiina 1,427 wabula ebibiina olukisa okuweereza bannansi 3,310. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.